byonna byofubye okwogera kuno lwakwogera ku Munyongo. Mu byonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga. Gwe nolaba ng'Omunyongo gwa Gravity kyekikulu kitegeera. Gwe nolabira ddala nga Gravity omutujju Omunyongo kyekikulu kye yayimbye. Tegeera nkwagala nnyo ekiwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli waddembe yo okukirowooza nga bw'ayagala okitegeera. Ate nze music wange simuleeta nko ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulyowa emyoyo kuba byonna mbiyimbye era temwamuzanya ddi tegeera. Gwe nogamba Omunyo kiwemula nga naye mwenyini tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza. Gwe noweesiba ku munyo gwange nobeera ku munyo gwange nojjonkera omunyo gwange muguveeko okitegeera. Kati of course mbadde so agenda mu meeting ezze baakoze already bo baadde bamaze okujajinga endongo yange nga ebaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content. Kale ngendeyo nkole ki njagende walawe banampita naye nga sifiina masannyalaze oyo alina ennugu ye fiina ayagala okuba yiiti naye ayagala okubeera kawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta. N'atuula n'adiscusinga Gravity omutujju n'omunyo gwe discusinga ku bintu ebirala discusinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo discusinga ebizibu abayimbi bayitamu so discusinga music wange okitegeera. Kati munnange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo. Sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna kitegeera. Sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo. Webala enkofiira eyo omubyala ntaddeko ekikofiira wa nze netatayina maani ntegeera. Oyo amisinga odi Gravity oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda. Oli waddembe mu BBS oweza okukuba ennyimba ze kyo nkyogeddeko mbaga era baali bazikubye eddi okitegeera tebazikubangako so gyemulowo ezigenda va ku munyo gwange kuba manyi kyekitegeeza. Omunyongo beba abantu b'engulu. In fact waliyo ne tribe gye bayita Abanyongo ze bampitanga Omunyongo nga buli muntu muddugavu bamuyita Omunyongo okitegeera. Kati gwe tosuubira muzenda va ku ndongo yange sigenda givaako. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde
mukukuza ekitone ozze mukwesisiwaza abantu n'okubeesittaza era ekiruubirirwa kiki kufuna tutumu abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye webikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasini Mukasa ate nno oyo wewaffe eri Buddu ab'Ebuddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lili Paazo ebyo ebintu bayimba byaki era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba ntya munzikirize ne babulookinge munzikirize babulookinge tegeera ebibi bingi nnyo ebiri mu ggwanga muno naye olina jjajajinga Gravity omutujju bingi nnyo abantu battibwa ne mutamanya nabo basse naye nga mulina obusobozi kitegeera abantu ne babbibwa amataka gaabwe mu Buganda muno eri mu Lubigi iziti Lubigi we bagoba abantu ebyo namwe byomwogere ku ebyo okitegeera naye mumagenza okulaba nga mulina kuba ku munyongo wange mwesonyiwa omunyo muve ku munyo muve ku luyimba lwange ate sigenda lekerawo kuyimba sigenda kufulumya endongo yange ngenda gifulumya ayagala agiwulirize atayagala agireke tegeera omunyongo tribe eri eyongulu oba kiyite ekintu kye bayitanga omuntu nga muddugavu kubanze bakimpitanga oyo munyongo in short form gubeera omunyo nga owulira mazinga alinnya in short form ebeera mazi